Katuyige ku biseera bino bye tulimu nti Mukama Katonda akwagaza emirembe, peace. Tugenda kuyiga ku mirembe. Awo manyaawo tewagalawo, yagala singa njogedde ekitambo kya kawuula n'obutebe bwandigenze waggulu. Naye nze njagala nkubulira omukwano gwange nti waliwo ekikolimo ky'omwoyo n'ekikolimo ky'omubiri. Oli bibiri, olina omwoyo n'omubiri. Omubiri nagwo gulina ekikolimo kyawo, ekikolimo eky'obwavu, eky'endwadde, naye ekisingira ddala obulumi kibayita ekikolimo eky'omwoyo. Ekikolimo ky'omwoyo yennaku n'okweraliikira, depression, ebyo. Wabaawo omuntu ng'oliko ekikolimo ekyo eky'omwoyo nga tekigenda kuvaako emirembe wabulwa emirembe. Kulwa emirembe kuluma nnyo n'okusinga obwavu. Nze njagala nkusomesa. Okimanyi ekyo? Kyobola nti n'omusajja omugagga yeetuga. Nali mu Amerika olunda musajja yeetuga, tomulako mawulire, yeetuga naye nga musajja mugagga, alina ennyonyi, alina amaato, naye bamusanga mu kinaabiro nga yeetuza, ate yeetuga na bwereere, yeeyambula engoye neetuga bwereere. Lwaki? Alina ssente, naye ng'eno obulumi buyitirivu obungi. Kyenjagala okutegeeza nti abantu abasinga obungi kye mugayaalirira, abasinga obungi olowooza nti ssente zinaaleeta emirembe, emmere ennungi egenda okuleeta emirembe. No way. Emirembe ze spirit, emirembe mwoyo. Haleluya. Emirembe tekuli physical. Omulembe ze spirit, mwoyo. Kati omwoyo gwo gutera kubanga guli omwoyo okufuna emirembe. Era omwoyo agenda okuwa emirembe ye mwoyo wa Yesu. Haleluya. Kyobola nti mwana wange omuntu ayinza okubeera nga talina kintu kyonna naye ng'alina emirembe. Mukama yaffe yeebazibwe. Kakati nno kyenjagala okutegeeza nti season eyo gye tulimu mulimu emizimu mingi ezisituse. Omuzimu ogusituse nagubalako wano mu kitabo kya okubikkulirwa. Kugamba bino byonna njagala kusomesa how are we going to stand. Tunasobola tutya okuyimirira mu biseera bino eby'enkomerero bye tulimu. Abantu bangi bazze emabega, abantu bangi bavudde mu bulokole, abamu baagala buvaamu, abalala baasigaza kuyingira buyingizi mu kkanisa naye nga mutuufu babuvaamu dda. Naye gwe njagala nze naawe tuyimirire mu bulokole paka Yesu lw'anajja wakati mu bizibu byonna. Essuula ey'omukaaga ey'okubikkulirwa, Revelation 6. Olunyira okubiri. Okubikkulirwa essula y'omukaaga olwokubiri. Revelation 6 verse 2. Nendaba era laba embalaasi enjeru, n'oyo eyali atuddeko ng'alina omutego, n'aweebwa engule, n'agenda ng'awangula era awangule. Y'ani oyo? Yesu. Ng'atudde ku mbalaasi enjeru agenda awangula. Kati naffe bwe tutukula ne tutukula ne tubeera white, ne tubeera beeru munda, twambala engoye enjeru, ogenda kutuula wamu ne Yesu Kristo ku mbalaasi musobole okuwangula. Amina. Naye ng'ekimu kigenda okutukuza gy'emirembe gya Yesu. Ennaku n'okweraliikira bikuddugaza kubanga ofuna ebirowoozo bibi. Amina. Tosobola kuwangula sitaani ng'ate naawe okyalina sitaani. Ennaku okweraliikira, depression, stress, anxiety, biki byonna ebyo byonna byonoona omwoyo gwo. Tosobola kutuula ku mbalaasi enjeru. Kaakati embalaasi eya sitaani tugenda okulwanyisa eri ludda wa? Eri mu lunyiri lwokusatu. Lwakuna. Nevaayo. Genda ku lwokusatu. Bwe yamembula akabonero akookubiri, ne mpulira ekiramu ekyokubiri nga kyogera nti jangu. Nevaayo embalaasi endala emyufu, era oyo yali atuddeko n'aweebwa okuggyawo emirembe mu nsi. Anti owulira, n'aweebwa okukola ki? Okuggyawo emirembe. Kaakati embalaasi etandise okuyita ey'okuggyawo emirembe. Abantu bakyayeganya, abantu bavumagana, abantu bakoza biki? Okiwulira? N'abatandika obulungi bonna batawungi. Olaba divorce ziringa divorce. Buli afumbirwa, twebaza Mukama nafumbiddwa, ate wiiki ejja nebaza Mukama navuddeyo. Lwaki? Sitaani embalaasi etandise okuyita ejjawo emirembe. Mukama yaffe yeebazibwe. Neweebwa obuyinza okuggyawo emirembe. Si mu nsi yokka ne mu kkanisa emaze okuyingira. Njja kikulaga
yongera wansi. Abantu batiŋŋane bokka na bokka. Abantu batiŋŋane bokka bokka nga bw'owulira mu Europe, nga bw'owulira mu Middle East. Abantu bettiŋŋana okwemalawo. Kwegamba njagala oyiga okumanya ebiseera by'olimu kaakati. Amina. Abantu batandika okwettiŋŋana okwemalawo. Mukama yeebazibwe. Kaakati no Yesu yali ayogera ku mbalaasi eyo bw'ogenda mu ssuula eya 24 eya Matayo, Matthew. Olunyiriri olw'ekkumi. Matayo essula ya 24 olw'ekkumi. Era naye ng'ayogera ku biseera bino bye tulimu. Matthew 24:10. Mu biro ebyo bangi abalyesittala baliwaŋŋanayo balikyawagana. Nga ki ekikyawaganya? Wangi, naku, busungu, kwetamwa, abantu bakyawagane. Kakati nno ekyo kye tugenda okulwanyisa olunaku lwaleero, in spite of what you are going through, wakati mu bizibu by'olimu, wakati mu kusoomozebwa kw'olimu, wakati mu kuvuma n'ebyo bakwogerera nga gw'olina emirembe, you are special nga gw'olina emirembe. Mu Lusungu tugiyita prevailing peace, ng'omuntu tagwebwako mirembe. K'omukola otya nga tagwebwako mirembe. Naye abasinga obungi benda babona omukwano gwa emirembe ogifunako ng'oli wano mu kkanisa olufuluma ebwerwe nga sitaani akutega embeera kubanga akumanya eno nalinayo ekifu ng'akutega butezi muntu anaakuggyako waya. Aleluya. Yaluwa kondakita ng'akwogerera bagundi baatutama ng'omunyigira wansi w'ekimeezi. Naye ffe bakakobogo konjogerera ebyenkanawa, konjogerera ebikankana bitya, nsigaza emirembe, sigala ntambula. Mukama yaffe yeebazibwe. Njagala omulabe omusajja wano, Yesu Kristo oyo gwe bayita Prince of Peace, mu Isaaya essula ya 5:3 olunyiriri olw'omusanvu. Isaaya 5:3 olunyiriri olw'omusanvu. Isaiah 53:7. Yajogebwa naye ne yeetowaza n'atayasamya kamwa ke. Yajogebwa ne bamuvumira mu taxi n'akola atya? N'atayasamya kamwa ke. N'atanyigira kondakita wansi w'ekimeezi, wansi w'entebe, tojja kunjooka. Mukama yeebazibwe. Yajogebwa. Kaakati bw'oyingiza Yesu, emu ku elementi ya Yesu is a Prince of Peace. Ye kabaka oba mulangira w'emirembe. Olwaleero njagala okukkiriza akuyingira ofune emirembe. Nga teri muntu agenda kuggyako mirembe, kankubuulire nga teri. Simanyi oba onootuukawo awo mukwano gwange. Yajogebwa naye n'akola ki? Naye ne yeetowaza n'atayasamya kamwa ke. Ng'omwana gw'endiga ogutwalibwa okuttibwa. Yes. Era ng'endiga bw'esirika mu maaso g'abo abagisalako ebyoya. Yes. Weewaawo teyayasamya kamwa ke. Mukubire mu ngalo Katonda waffe. Don't be moved by circumstance. Tovugibwanga mbeere kwetoolodde mukwano gwange. Ye Amos atugamba atya? Yongera mu kitabo kya Amos mukwongere akajanja akakakulimu. Essula 5:13. Amos essula ey'okutaano olw'ekkumi. Amos chapter 5:13. Omugezigezi kyaliva asirika mu biro ebifaanana bwe bityo. Ebiro ebifaanana bwe biti Mukama yakuwa ekyokuddamu, sirika, keep quiet, sirika ebweru n'okusirika munda. Abamu osirika ebweru naye ng'ate munda zaabuuseeko dda. Bino by'osirika ebweru sitaani ng'ali munda tebigasa, kubanga omwoyo ye gwe wennyini. Omwoyo ogera n'oguwa sitaani naye n'osirika, naye nga munda ofa. Haleluya. Otyo omugezigezi kyaliva asirika mu biro ebifaanana bwe bityo. Lwaki? Kubanga bye biro ebibi. Biro ebibi bino bye tulimu. These are bad times. Keep quiet. Otyo munoonye obulungi so si bubi. Bw'omala okusirika noonya obulungi, tonoonya bubi kulwana, tonoonya bubi kulowooza bubi kufuna busungu, noonya obulungi. Yes. Mulyoke mubenga abalamu. Mubeerenga abalamu. Ate kale Mukama Katonda ow'eggye anaabanga nammwe nga bwe mwogera. Kubeera mu ngalo ebigambo ebyo omwana wange. Katonda agenda kubeera naawe. Haleluya.
tosobola kukyusa muntu gwe namaanyi go, naye bw'oleeta Katonda n'abeera naawe ng'omaze okusirwana n'osirika n'ofuna emirembe n'osonyiwa, Katonda agenda kubeera naawe ayime mu ggwe alwane olutalo gwe obadde oyagala okwerwanira. Mwogere engalo ez'amaanyi Mukama Katonda. Haleluya. Nolwekyo njagala olwaleero tugende ku kigambo kye bayita prevailing peace. Katonda ogenda kukola naye endagaano ey'emirembe mu bulamu bwo. Gamba ayi Mukama, okuva olwaleero nkola naawe endagaano ey'emirembe, obutaddayo kunakuwala wadde okuvaako waya. Waliwo atazzeemu nze mulabye agaye nti ebyo ebyattu omanyi abamu bankubira amasimu wano atabuse n'omwami we nagwe musumba musajja akolabira bwe ndimugamba kwata Bayibuli nangamba nti musumba nze manyi byogenda okumbulira naye ebyo totegana nze manyi enjiriyo nze nawunze dda kaakati ndeka. Mbuga nti akati onkubidde kyesimu nzikubidde kutegeezaako obutegeeza natabuse dda. Natabuse dda nawunze dda. Era ebyo bibadde ogenda okuŋŋamba mbimanyi naye sinza bikola kati eno essaawa si yakukola ebyo, eno essaawa yakulaga kifuba musajja. Amiina. Tuli kaseera kazibu nnyo kakubira okumatiza omuntu naye gwe njagala mukwano gwange okyuke. Era nzijukira omukyalo we yaŋŋamba okumatiza omusajja namugamba nti gw'omatiza omusajja nti nja mumatiza ategeere nti nange ndi mukazi. Naye okukakkana byamumatiza tebyakola, ne baawukana. Haleluya. Ne baawukana. Kati omusajja yamuleka n'obwana bubonaabona yabuteekamu omukazi omulala. Ebyo byenjagala okutegeeza nti ekibi tekijjawo kibi. Omusajja agambye munoonyenga obulungi so si temunoonya bubi. Ekibi tekijjawo kibi, ekirungi kye kijjawo ekibi. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo njagala omutima gwo gwe guba gutereera. Tekigasa kwewombeeka eno bweru naye ng'omutima guganye okwewombeeka. Bangi abakyala abamusirika ebweru naye nga munda otolotooma. Amina. Munda asobola okutereezaayo ye Yesu omulangiro w'emirembe. Genda mu Peetero ekisooka, 1 Peter 3:3. Peetero ekisooka essula ya 3 n'olunyiriri olwokusatu. 1 Peter chapter 3 verse 3. Obuyonjo bwammwe tebuba nga bwa kungulu, oba okusiba enviiri n'okunaanika ezaabu n'okwambala engoye. Ebyo byonaanika n'okola enviiri n'okola palm twist dread. Haleluya. Tebigasanga munda oli mukyafu ne bonyirira ebweru. Obuyonjo bwa tebukomanga bweru yokka naye mukolenga mutya. Naye omuntu ow'omwoyo atalabika. Naye omuntu oyo omwoyo atalabika. Katonda gwayagala osooka oyonje. Omuyonjo otya? Ti naye omuntu ow'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitayonooneka. In unfading beauty, ekyambalo ekitayonooneka. Ayagala ekyambalo eky'omwoyo kibeere nga tekyonooneka, nga tekifeedinga, nga kiri permanent, nga kijjudde ekyambalo gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu. Gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu. Gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Mukama Katonda. Ogwo gwe gutta eno ebwede bwonyirira otya? Gwe gutta. Nagamba wano abakyala baffe ne bagamba nti mmwe Katonda waffe nga bw'ayagala omutima ogwambadde ogunyirira, n'abasajja nabo bwe baagala omukazi ayambadde. Kikulu temumanyi kwambalira abasajja mu. Mumanyi kwambalira mbaga. Haleluya. Musajja omwambalirangako wadde tugenze out naye awaka mwambalire. Mukama yebazi. Siibako mu kakondo. Gwe wakati omwala emyezi 6 omwaka mala togenzeko out na musajja naye engoye olizigenda mu ddi, olizambala ddi. Jjayo kakondo mwoba okubira essigiri, mwoba okolera ki? Okolera emirimu nga muli mu sookisi empanvu enjeru. Kwegamba eri ne bw'omufumbira emmere alaba ng'omasamasa wenna. Niyo omufumbira emmere oli musinningiina ekigere si kinaabe.
Mukama yeebazibwe. Kati ng'abasajja baagala abakyala baabwe nga banyirira, ne kati Yesu waffe bw'ati bw'ayagala omuntu ayanyirira omutima nga gunyirira gutukula. Gunaanyirira gutya? Omutima omuwombeefu omuteefu nga teguyomba. Tunaaba tutya with a meek and quiet spirit. Abazungu bakiyita quiet spirit. Omutima okutatolotoma nga tegwogera nga you are so quiet inside. N'ebino by'osirika ebweru naye ng'otolotoma munda. Oluusi n'oyimba akayimbawo ng'ofumba enva. N'olusajja olukodo luno. Olwo bw'oluyimba ne lukyuka. Haleluya. N'olwekyo omutima Katonda gw'ayagala gamba ngenda gufuna olwaleero. Unfading beauty, tayagala Katonda ekyambalo kyo kukola ki? Kutaataagana ate olwali kiddugadde ate enkya kitukudde enkya kiddugadde nedda. Unfading ye permanent ki? Omutima gwo nga gwambadde obutabaako bbala lyonna. Kubanga tugenda ku mbaga, essaawa yonna Yesu atunula ku mbaga kati atuwambaza. Njagala olaba omugole ddala kakati amakulu ga Metro ndi kulaba omugole nga tagendako kabala. Omugole ayagala yambala ekiyambalo nga gawuni yonna teriiko wadde essanda lyonna teriiko kabala konna. Era olugoye bwe luba lugenda okweya mu bisooto ng'alusitulako bw'ati, kubanga embaga yeetaaga olugoye nga lweru teruliko kabala. Kati tugenda ku mbaga ya Yesu mu ggulu atwambaza essaawa lino okulaba nga tekubaako kabala konna. Naye ekisinze ddala abasinga obungi twava mu kwonoona, twava mu busungu, naye emirembe gikyakubuze. Ekyo kigenda kulesa eggulu mwana wange. Haleluya. Embeera gye tugenda okuyitamu yakatuubagiro, naye olina okusigaza emirembe. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenze mu Isaaya essula eya 5 olunyiri lw'10. Isaaya 5:10, Isaiah 54 verse 10. Kubanga ensozi zirivaawo n'obusozi buligibwawo. Naye ekisa kyange tekiri kuvaako. Obusozi bulivaawo, embeera egenda kukankanya, omusajja agenda kujja nga atamidde nga eva kwenda, ebintu byonna bigenda kuvaawo ebizibu. Essente zigenda kuggwako, bizinesi egenda kukola ki? Kuyingiramu ebizibu. Naye n'agamba atya? Naye ekisa kyange tekiri kuvaako. Ekisa kyange tekigenda kuvaako. So n'endagaano yange ey'emirembe terigibwawo, bw'ayogera Mukama. Kubira mu ngalo ebigambye obwana wa. Endagaano yange ey'emirembe tegenda kola ki? Tegenda kuvaako. Embeera ne bw'erisituka etya ne bw'ekola ki? Nze genda kusigaza endagaano y'emirembe naawe, tekigenda kuvaako. Gamba ngitwala olwaleero. Leka kubeera ng'abensi bo tebalina mirembe, balina ekigambo kye bayita happiness. Happiness y'essanyu ery'akaseera obuseera. Kubanga Arsenal agobye Manchester ne babuuka waggulu okutuuka eka agenda okusanga ki? Agenda okusanga mujja we mu ntebe, emirembe essanyu lirigenda. N'asanyuka kubanga omusajja akomyewo n'ettooke, enkeera bw'akomawo ne mukene, essanyu ligenda. Naye ffe buli kantu n'oba embeera esituseeta oba ebeera kya, you are going to maintain peace. Haleluya. N'olwekyo endagaano erudda weri mu Isaaya n'endagaano y'emirembe tegenda kuvaako. Yongera wansi awo tunamala. Nti n'endagaano yange ey'emirembe terigibwawo, bw'ayogera Mukama akusaasira. Ggwe abonyaabonyezebwa, asukundibwa n'omuyaga so tosanyusibwa. Abonyaabonyezebwa, asuukuzibwa n'omuyaga, omusajja akubonyaabonya. Owulira? Laba, nditeeka amayinja ago mu mabala amalungi, n'ensimba emisingi gyo ne safiro. N'ebitikkiro byo ndibikola n'amayinja amatwakaavu, n'enzigi zo ne kabunkuulo, n'ensalo yo yonna n'amayinja agasanyusa. N'abaana bo bonna baliyigirizibwa Mukama, n'emirembe gy'abaana bo giriba mingi. Nga bulaba ekikolimo bw'obaana n'ekikolimo, ekikolimo nakyo kigoberera famire yo, n'ofuukira ekikolimo abantu. N'abaana bo ne famire byonna ne basiraana ku lulwo.
Kakati n'emirembe wekiba tolooza nti gwe n'obulwa emirembe nti abaana banaaba n'emirembe, n'abaana ojja batwalirawo nabo babulwa emirembe. Amina. Famire yonna ebulwa emirembe, tosobola kuba na mirembe manya kulwa mirembe noga nti omwami naye anaaba n'emirembe wa naye gimubula, kyava akulekawo n'adduka n'agenda eri kubanga abuliddwa emirembe. Lwaki? Buli kaseera omuteekako feesi, n'oteekako feesi n'otunda nga atunda sumbuusa. Haleluya. Ekibi tekijjawo kibi, gwe simayiringa afuna emirembe, essanyu ku maaso, emirembe mutima. Kati naye ojja mufuukira emirembe naye afuna emirembe, agambe n'abaana bo nabo baba n'emirembe. Haleluya. Naye obwana bulaba kwetankula, gw'oleeta omutawaana abulwa emirembe. Omusajja mulaba kwetankula, gw'oleeta omutawaana kali akawala akebweru ko kasanyufu. Ne bwakakubako bw'ati nga koze engoye nga kabuuka waggulu. Ne gwolinga lubaawo. Musajja wo twazze mukyala wange oga nze nvaako. Kati omusuubira kubeera awaka, ajja kgenda eri afune emirembe gye. Kati gwoleese mitawaana awaka, maintain peace, n'abantu bo bonna bagenda kuba n'emirembe. Mukubere mu ngalo Katonda. Zabbuli eya 29. Ebirala kulese tujja byongerako ekiro, time tejja tumala, naye nga bikulu nnyo kubanga abasinga obungi byagala bintu bino ebyebweru si bye bigenda okuwa emirembe. Abantu balina ebintu naye mukwano gwe babuliddwa emirembe, gwe ndowooza tutambula mu bantu naye tambulako mu bantu olabe. They have lost hope. Zabbuli ye Psalms 29:11. Zabbuli eya 29:11, Psalms 29 verse 11. Mukama ali w'amaanyi abantu be. Mukama agenda kuwa amaanyi. Haleluya. Gamba nga twala mu linnya lya Yesu. Siga n'amaanyi ag'okusitula emigugu, amaanyi ag'omu mwoyo gwo. Bulidde ng'omwoyo gwo gulina amaanyi, bw'obeera omunafu ennaku ejja kukwata. Kati ekyokubiri ki? Mukama omukisa gwali w'abantu be gy'emirembe. Gamba ngitwala olwaleero. Mukama yeebazibwe. Omukisa gyali w'abantu be kyeki? Obadde oyagala omukisa gw'essente naye essente tezigasa nga tolina mukisa gwa mirembe. Kankubulire. Haleluya. Olwo omusajja twambulira enjiri awo, twali tetwagala kgenda nga tubulira nga tutyayo, tukyali twakatandika wano omuseero nga tugenda mu yumba buno bwe batukiza, naye mu mageeti eyo nga tutyayo ne tufuna ekirooto nti mwambuke mangumba mutundwe mu kigagga waggulu. Katonda ng'alaba abantu be bagenda kuzikirira. Naye ne tugenda mwali ne tukonkona omusajja n'akkiriza. Naye omusajja n'atumubulira enjiri. N'atugamba naye baana mmwe ddala kimwogera mukakasa mulina Katonda asobola okunyamba n'ansumula mu bintu bino. Amina. Kati omusajja n'atunyumiza nti yali yagula amayembe. Kati amayembe ne gamugaggawaza. Bwe gaamala omugaggawaza, kaakati nga gamusaba saddaaka. Nga tukuweereza ebbanga ddene twagala saddaaka. Nti saddaaka ki? Twagala omwana wo mbereberye. Yalina omulenzi omu. Haleluya. Gw'obeesiimisa maama balina obugagga nga gamusaba saddaaka y'omwana wo omubereberye. N'agagamba nti kanka baganda bange nabo balina abaana, kanzireyo kantole ku baganda bange abaana baabwe bawe. N'agamba nti twaweereza baganda bo, tuweereza gwe, twagala saddaaka. Amina. Bwe gaavaawo nga gamugamba golokoka, nga gamugolokesa essaawa 9 ogw'ekiro, golokoka ffe tetwebaka, webaka biki watuleeta kola yitawo. Ng'agenda mu kikuubo ng'atuula eyo. Amayembe tegamukkiriza kwebaka, ffe tetwebaka, oba gwe weebaka, ffe tetwebaka, yitawo okole. N'atuula eyo n'aggulawo edduuka, tewali kasitoma naye atudde. Owulira ekigambo ekyo? Kaakati yatugamba nti mbadde nsazeewo okwetta. Kyolaba Katonda bw'akusindikanga wantu mwana wange kkiriza, kubanga osanga omuntu oyo bw'akusindika omusaayi gwe buyinza okubeera ku bulamu bwo. N'agamba mbadde nsazeewo okwetta ku bino byonna bye mbonaabona, nze okuwaayo omwana wange, nze kasise ngirabyeko ekitundu kye ngirabyeko nze kanfe.
era mbadde ntegeka mu nnaku ntono okwetta. Sajja nakiza n'alokoka, ne tukuba ebintu, ne twokya ebintu byonna n'abituwa. Mukama yeebazibwe. Naye musajja n'alokoka. Amiina. Era teyaddayo kulaba bintu ebyo n'omu n'ogumu. N'olwekyo njagala okutegeeza nti obalaba kweyagalawo ne beeyagala naye balina ennaku ku mutima gy'otulabangako. Tebeebaka abantu abo. Naye Katonda bw'akuwa emirembe eky'omutima akuwadde zaabu. Ate nga tajja kusooka kuwa mirembe gya mutima kyokka. Naye ate n'ebweru akuwe ki? Omukisa ogw'ebweru. Kasita asooka munda n'ebweru agenda kuwa omukisa ogwo. Haleluya. Leka kuyaayanira mukisa gw'ebweru nga munda teri mukisa. Njagala ovaluinga omukisa guno ogw'omunda. Haleluya. Kaakati no njagala nkulaga omusajja omugagga bamuyita Sulumaani. Ekigambo kino bwe yakyogerako mu Engero essuula ey'okuna. Proverbs chapter 4 23. Engero 4:23 Proverbs 4:23. Onyiikiranga nnyo nnyini okuumanga omutima gwo. Onyiikiranga nnyo nnyini okuuma omutima gwo lwaki? Kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo. It's the spirit which makes life. Omwoyo gwe gukola obulamu. Kati bw'ogayalira omwoyo gwo n'oyagala okulabira mubiri, omwoyo gwe gukola obulamu. Ennaku eyinza okukwata mu mwoyo ng'olina ebintu bingi ebweru, ennaku nekwata mu mwoyo n'ogenda ne weetuga. Haleluya. Sitaani ow'obusungu ayinza okuyingira mu ndaayo n'okwata ejjambiya n'otema omuntu nawe ne bakutta. Kwegamba omwoyo gwe gukola obulamu, si mubiri. Kati onyiikiranga nnyo nnyini okuuma omwoyo gwo nga gw'amaanyi, nga mulamu, nga gwambadde, kubanga gugenda okukolera obulamu. Kati oli ku nnyongeza ya myaka singa wafa dda gwe effujjo lye walina gwe singa wateekayo dda. Haleluya. Naye omwoyo gwo gwe gukoledde kino ky'oliko kaakati. N'olwekyo kuuma ekyambalo ky'omwoyo gwo. Mwongere engalo Yesu waffe. Kaakati njagala nkulako ekizampo mangu wano mu Samwiri ekisooka essula 16. Nedda nga tonagenda mu Samwiri. Mu Samwiri ekisooka olabe Abaruumi 14, Romans 14. Olunyiri 17. Abaruumi essula y'e14 n'olunyiriri olw'e17. Romans 14:17. Kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa. Obwakabaka bwa Katonda si emmere ennungi n'engoye ennungi naki. Wabula butuukirivu na mirembe n'essanyu mu mwoyo omutukuvu. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo. The kingdom of God is not si kulya bulungi, si kwambala bulungi, si kufuna bintu bingi, si kuzimba amayumba malungi. N'abasitaani babirina. Obwakabaka bwa Katonda buli eri munda. Mutima gwo bwe buki ng'oli otambulira mu butuukirivu, ng'olina obutuukirivu, righteousness, ng'olina ebirowoozo ebirungi mutima gwo. Ekyokubiri ng'olina emirembe. Bw'oba tolina mirembe, obwakabaka bwa Katonda tobulina. Yesu bw'anajja okunona ng'aliza okunona obwakabaka bwe ofisse. Era tugenda muwuliza omusajja yambuziza emirembe mala gantwala agamba sirina gye nkutwala. Haleluya. Enjiri eno esoboka oba tugikyuseemu. Haleluya. Kakati when you lose peace, kasita ofiirwa emirembe, ofiiriddwa ebintu bingi, n'ebyo Katonda byali akuwadde byonna obifiiriddwa, era ojja kulaba ate oguddewo oluggi emizimu okuyingira. Emizimu ogusooka okuyingira gwe gw'ennaku, ofiirwa emirembe ogw'ennaku nga guyingirawo. Ogw'ennaku bwe guyingira nga guyita giri gyonna, gikawula, bitambo, misambu egy'ekika gyonna, ng'abange mujje twafunye edda we tugenda. Era ojja kutandika okuddamu, kasita otandika okubeera mu nnaku ezo n'okweyalikira, ojja kutandika okulaba ebirooto nga bikomawo byali bigenze byonna, abafu bonna nga bayiika. Kati abafu bwe bajja n'ekyo emizimu ente emisota nga bireeta ebizibu, ng'oddamu bizibu. Musumba saba, enkoko yakomyewo yali engoba. Musumba saba, omusota gwakomyewo bwa. Njagala olwaliro okubeere nga ofuna endagaano ey'emirembe mu bulamu bwo.
nolwekyo obwakabaka bwa Katonda si kulya obulungi n'okwambala obulungi n'okulya obulungi naye butuukirivu, mirembe n'essanyu. Ebyo byobadde okabaka b'obuziga bennyuke, olina kusanyuka lwampaka. Njagala olabe mu Samwiri ekisooka essula ya 16 olunya 14. Samwiri ekisooka essula ya 16 olwa 14. 1 Samuel 16 verse 14. Omusajja ono Sawulo yali kabaka, ng'alina amaanyi, ng'alwana entalo zonna n'aziwango, tewaali lutalo lwonna lwamulema, naye kasita yajeemera Katonda, ki ekyasooka omuvaako? Awo omwoyo wa Mukama yali avudde ku Sawulo. Omwoyo wa Mukama n'amuvaako. Ekyaddako ki? Omuzimu omubi ogwava eri Mukama ne gumunakuwaza. Omuzimu ne guyingira ne gumunakuwaza n'afuna ennaku. Era essula 17 gyakisoma awo Goliyaasi bwe yasituka okulwana n'atandika okweraliikira n'awunga n'atabuka, era Goliyaasi n'amulema okukuba. Okusooka manyi okutuusa akasajja kali ka Dawudi ko akalina emirembe gya Yesu n'omutima gwa Yesu ke kasobola okuba Goliyaasi. Mukama yeebazibwe. Tojja kulwana ntalo zonna ng'owunze ng'otabuse, tekisoboka. Wabula olwaleero Mukama agenda kuwa emirembe. Tekyakomaawo kyokka, Sawulo bwe yafiirwa emirembe n'afiirwa n'obwakabaka, kubanga obwakabaka bwali bukolebwa omwoyo wa Mukama Katonda. N'afiirwa n'obwakabaka n'okufa n'afa. Awo kikutte. Kati munne yamudda mu bigere Dawudi, ye bwe yayonoona ne yeesooka mangu. Laba Dawudi nga yeenenya mu Zabbuli eya 5 Psalms 51. Zabbuli eya 5 olunyiriri 11. olwa 11 Psalms 51 verse 11. Tongoba mu kubeerawo kwo, so tonzigyako omwoyo omutukuvu. Tongoba mu kubeerawo kwo nga yeenenya, so tonzigyako muki? Omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu abeera nziranaye Mukama, tonzigyako bwakabaka. Mukama tonzigyako nsingo biseera wange. Haleluya. Naye byonna teyabifaako, ebintu material things teyabifaako, yafa ku mwoyo n'agamba Mukama, kati kubanga yamanya nti munne kasita yonoona, Mukama n'amuggyako omwoyo. Kati n'akaba n'agamba Mukama, tonzigyako omwoyo wo omutukuvu. My God, kubira mu ngalo omuvubuka ono. Tonzigyako omwoyo wo omutukuvu. Ddamu olunyiriri olwo. Tongoba mu kubeerawo kwo, so tonzigyako omwoyo omutukuvu. Onkomezeewo essanyu ery'obulokozi bwo. Onkomezeewo essanyu ery'obulokozi bwo. Essanyu lyali ligenze, kasita yonoona essanyu ligenda, emirembe ne gigenda, n'agamba Mukama, nkomezaawo emirembe. Haleluya. Munne bwe yayonoona emirembe ne gigenda tegifaako, naye gwe njagala olwaleero weenenya ekigambo kye kyogere Mukama Katonda, komyawo emirembe mu bulamu bwange. Tosooka kusaba njagala kino njagala kino, sooka osabe Mukama, komyawo emirembe mu bulamu bwange, nzigyamu omwoyo w'ennaku eno.